Otyo nkakasa nti buli omu alinze mpozi okujjukizaako akatono eggulire lye tuleese olunaku lwaleero liriko omutwe ogugamba nti eyaguza State House ettaka ly'ekika ky'effumbe eryebaka Omumpembe Yusufu mbiro za nkya era nga yakutte ekifundikwa ky'ekika ettaka limufuukidde ekyambika we twogerera ensonga zirinnye enkandaggo. Kizuuliddwa nti President Museveni olwamala okumukwasa kavu n'alisaako envumbo, kitegeeza nti bazzukulu ba Walusimbi mwenna ababaddemu akakunkuna ku nsonga ezikwata ku nsibuko yammwe ebakka kati kiri mu lwatu nti obwannannyini ku butaka bwammwe buli mu mikono gya State House. Ebisingawo bye tuleese olunaku olwaleero. Odiyo yange eno njagala egende buli muntu yenna ayitibwa Omuganda, kubanga ekigudde mu ffumbe n'ewammwe kijja. Mbasaba mwenna abamanyi nti Obuganda bubali ku mutima, mbasaba mwenna odiyo yange eno erina okubakwatako. Mbasaba odiyo yange mugintuusize kwabo abatayiikanga Windows nga muli bafumbe, ab'effumbe abamanyi nti 2 gattako 2 zibeera 4, odiyo yange ebatuukeko. Odiyo eno bano ab'effumbe abagamba nti 3 gattako 3 zibeera 9, abo ne bwe batagiwulira, kubanga tumanyi nti mu Buganda abantu abatumazeemu amaanyi era abatuliddemu olukwe beebo bandyayo ku kawogo. N'olwekyo bw'obanga omanyi nti 2 gattako 2 zibeera 4 ng'oli wafumbe, njagala odiyo eno ekukwateko era ogiwulirize ate tekomaawo gyongereyo. Odiyo yange njagala egende woono Omumpembe eyeefudde kagubiirwa okulowooza nti nno ye yatandikawo ekika ky'effumbe, amaliridde okusanyaawo obutaka bwaffe bakuyita mbiro za nkyaggwe Omumpembe, era nga n'ekifundikwa ky'okutte eky'ekika ky'effumbe nakyo kiriko akabuuza kubanga wakifuna mu makubo makyamu. Njagala odiyo yange enegende ewoono omusajja akutembeeta era nga yatudde Emmengo, bakuyita Peter Mayiga Charles, kubanga bino ebintu bye njogerako obimanyi bulungi nnyo. Odiyo yange egende ewoono ejja kutuukako Mukulu Museveni ne banno abamaliridde okulaba nti obwakabaka bwa Buganda mu bukuba ekigwo, abamaliridde okulaba nti Abaganda bonna babonyaabonyezebwa. Nkakasa nti odiyo yange naawe ejja kutuukako era odiyo eno eri very special. Nja kutabikamu oluzungu katono mu maaso eyo olw'okuba nti nno waliwo abantu abatamanyi Luganda bulungi ate nga ebintu bino byandibadde bibakwatako. Nsimbudde nazzi kuno mu bwakabaka bwa Buganda nga bwe tuba tulonda abantu oba abantu abalondebwa ne bateekebwa mu bifo eby'enjawulo, naddala okukulembera ebika byaffe, naddala okukulembera amasiga, naddala okukulembera ennyiriri zaffe, naddala okukulembera emituba gyaffe n'empya zaffe zennyini baba nga balina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma n'okulaba nti obutaka bwaffe tebugenda oba obutaka bwaffe bukuumibwa nga tujjukira bajjajjaffe ebyo bye baateekawo mu Buganda. Wabaddewo abantu abalina akakunkuna ku bintu bino byenjogera okuva lwe naleeta eggulire, nze Kasujja Alex, nze naleeta amawulire agakwata ku ttaka lyammwe eryebakka. Nagamba sijja kukyusa kye nayogera era kakati ebintu bitandise okuvaayo, nammwe mwennyini mutandise okubiraba. Awakanya byenjogera, genda mu lands ng'oli wafumbe, gendako mu lands obuuze ku bintu bino eby'ettaka, ettaka lyammwe eryebakka. Bwe bataabagambe nti ettaka Museveni yaliteekako envumbo, nze sijja kudda ku internet. Ekiwandiiko nkirina kiriwa kiro kikino. Ekiwandiiko kikino ekiraga nti Mwami Museveni ettaka yaliteekako envumbo. Akati bw'owulira abantu aboogera ebitakwatagana nti ettaka lyebakka tiritundibwanga, mpulira nti ekiwandiiko kikino kya mikogi gino 2 n'ekitundu ekikakasa nti Mwami Museveni yaddira ekyapa olwakimukwasa mbiro za nkya. Nabagamba nti mbiro za nkya ettaka lyebakka yalitunda $6,000,000.
miliyoni 600 n'azitunda Museveni n'azimuwa mu cash, yazimuwera mu State House. Sente zino yazimuwanga abantu bano bwebali. Waliwo omusajja ono Kagubiru naye ngenda muleetako audio nga nkambwe ennyo, akasajja akabbi akasula kasajja kakulu naye mu bubbi kasula kakukunadde. Ono nno bamuyita Kigozi ono Sebagala Kigozi, era nga ye katikkiro w'ekika ekyo, era nga ye yasaanyaawo n'obutaka obwawali egganda ng'ali wamu ne musajja w'embiro za nkya. Kigozi yaliwo, era Kigozi ye yaleeta ddiiru ey'okutunda ebakka. Kigozi yennyini oyo John Kigozi ye yaleeta okutunda ebakka. Si ekyo kyokka, omukazi eyawa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa II obutwa nkiddamu, Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo eyatta Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa II ng'ali wamu ne muwala wa Ssekannyu Oweerye Bukandula. Ssekannyu yali mulamuzi, omuwala oyo baamuyitanga Ttattu. Abo ababiri n'omuwala ow'okusatu eyabula amannya ge gatankanibwa be baawa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obutwa Ssekabaka Muteesa II. Wano e Bungereza we tubeera, ekitundu bakiyita Bamoze, we yamuweera kanyo kawulire. Ono nno naye yaliwo nga babawo ensimbi, era yawagira nnyo ekyokusaanyaawo bakka ono Nabbosa Ssebuggwaawo. Okiwulira? Ssewaava Sserubiri yaliwo n'abalala ba State House. Museveni n'abakwasa, naleeta eggulire era sigenda kulisazaamu. Ekyapa ono omusajja kyabalaga kya kicupuli, era mmwe abakyalimu akakunkuna ku nsonga z'ettaka lyebakka mukole birala, muve ku bintu byonna ebyokulowooza nti mutamattama. Naye ekyokukola weekiri, ekyokukola tukirina. Ekyokukola kyekiriwa. Mukulu, kansooke posti yange egende ewuwo gwe mbiro za nkya eyefudde Kagubiru okulowooza nti gosinga abalala bonna okutegeera. Ekisooka njagala okubuuza, mbiro za nkya osula otya ennaku zino? Akabundu kali katya ke baakuwa era ogenda kukakubaani? Nakitegeddeko nti baakuwa akabundu, otambula n'akabundu, olina akabundu buno obubundu obwo, naye emmundu gye baakuwa olowooza teekukube? Tolina gw'ogenda kukuba mu baana n'abazzukulu abajjeeyo obuziina abo ne babuteeka ku mmeeza. Baakuwa akabundu mbukakwekuumisa, naye wano mu nsangi zino oba nazzi kuno ng'osangawa omukulu w'ekika ng'alina emmundu. Nazzi kuno ng'osangawa Katikkiro wa Buganda ng'atambulira mu mizinga. Kitegeeza nti pulaani yammwe ey'okusaanyaawo Buganda mpanvu nnyo, naye mbasaasidde kubanga tugenda kubalwanyisa. Nze Kasujja nja kulekayo okulya, nja kulekayo okwambala, nja kulekayo okwebaka, naye nga nnwanyisizza abayaaye abamaliridde okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Nkiddamu, I'm ready okutandika olutalo olw'okutaasa ettaka lyaffe lya Buganda. Maliridde olutalo olw'okulaba nti Baganda bannange tibatuusibwako bino bye mubatuusaako. Obuganda buli mu kubonyaabonyezebwa. Omwana w'Omuganda tasobola kulya mmere essaawa eno nga ffe twali tuliisa Uganda yonna, kubanga eggwanga lya Buganda lyali ggwanga eryetongodde. Twalina emmere emala, twalina ettaka eryaffe eritumala. Enteekateeka y'omukulu Museveni ngenda kujja gy'oli ey'okulaba nti Abaganda basigala landless egenze mu maaso ng'okozesa zino empunga byoya. Mukulu, mbiro za nkya olina zinnakabege olina nnakabege z'osasula buli lunaku, okulaba nti balumbagana buli muntu yenna ajjayo obuziina bwo ne ku mikutu egy'enjawulo. Ne kati nga nze Kasujja, nze nsobola okukuba ebiyenje, nsobola okukuba envunza, nsobola okukuba obugina bwazo, nsobola okukuba buli kimu. Nawangula olutalo olw'engeye,
Abanyarwanda nga batukinyeeko nga n'ettaka lyaffe balitutte nga tebatukkiriza na kugenda busujja. We twogerera ku ssaawa eno abasinga obungi bali mu kolokooni, abalala baatumira, abalala bali ku ndiri. Kati nze nga nze Kasujja, nze simanyi kyendi. Kasujja nze nga nze kyendi sikimanyi. Era bw'oba oyagala okufa, kino nkyogera sikirumamu, bw'oba oyagala okufa, envunza z'osindika mbu zijja kunkolako, simanyi bajja kunkola ki, abo bambi mbasaba batandika okuwandiika amalaame gaabwe. Abo obugina bw'onsindikira ne zinnakabega ez'ebitanga z'onsindikira, nkusaba bagambe nti ku kintu ekikwatagana ku ttaka lya Buganda, no matter oba oli wangeye, no matter oba oli wafumbe, no matter oba oli wanyonyi, ebika byaffe 52 nja kufa nga mbirwanirira paka nga mmaze okubinunula. Mbiro za nkya naye onoolagawa kubanga mukamawo Minaani ali mu nnaku ze ezisembayo. Bagamba nti akamegge enjovu kenkanawa. Museveni apanga tupanga. Ekyo sikiruma namu. Buganda tugenda kuginunula. Oba mwagala oba temwagala, Buganda tugenda kuginunula. Tetugenda kukkiriza mulundi na gumu Baganda bannaffe kubonyaabonyezebwa. Lino ettaka lyaffe twalirwanirira, bajjajjaffe balwanirira obutaka buno. Bajjajjaffe bwe bakomawo gye baagenda ne balaba ebisajja n'ebikazi ebiringa mmwe bambiro za nkya abagwagwa. Naye ate embiro za nkya sijja kunenya kubanga sooka ontambuliremu ng'Omuganda. Sooka ontambuliremu ng'Omuganda. Nina fayiro yo tambulamu ng'Omuganda. Omuntu alinimu omusaayi gw'Abaminaani kati nga bino ebimpemempeme byoleeta ku mikutu nga bivuma abantu. Bw'otunuulira ebimpemempeme oli n'avaayo n'ayogera ekigambo ekitakwatagana, bumanya nti oyo Minaani. Ab'effumbe mbeegayiridde mutandike okulowooza ku nsi yammwe Buganda, kubanga ettaka lyammwe eryebakka tetugenda kulikkiriza kugenda. Museveni yaliteekako dda envumbo. Lwaki Museveni omululu gumutta ogw'okulaba nti ettaka lya Buganda alitwala kubanga ffe Katonda yatutonda nga tuli banjawulo. Obuzaale obutonzi buli wano waffe mu Buganda. Ettaka lyebakka nabaleetera eggulire nti lirina ekikomo eyo wansi ekya zaabu kyekitawaanya omululu. Museveni kyekimutawaanya, naddira zino empyunga byoyanga mbiro za nkya n'aziwa obumpwakipwaki ne zitunda eggi okwesibwa omuwula. Mwami Museveni ne banno ndowooza goposti yange kemala okugenda keewuwo. Mr. Museveni nsuubira oli bulungi. Pulaani yo ey'okulaba nti Abaganda basigala nga baavu, pulaani yo ey'okumenyaamenya Obuganda, pulaani yo ey'okutta Abaganda, olowooza nti ogituukiriza, but I can assure you nti you are deceiving yourself. Buganda is bigger than what you can anticipate. Buganda is very big than what you think. You cannot destroy Buganda nga Abaganda weetuli. Abaganda abakyalimu empeke nga nze Alex Kasujja nja kwewaayo nnwanirira Obuganda. Pulaani yo ey'okulaba nti Abaganda baavuwala ng'okozesa zino empunga byoyanga zino mbiro za nkya. Pulaani yo ey'okulaba nti Abaganda they remain landless tegenda kukola. Nakwegayirira ddera n'enkusaba, ate kati si kyakusaba, nkulagira bulagizi. Gavumenti kyo kijje ku ttaka lya Buganda, because we helped you, we accommodated you, we supported you. Nga Ssaabasajja Kabaka yennyini nga yakulembedde, otusasudde maziga. Kigavumenti kyo kijje ku ttaka lya Buganda. Bw'oto kijje ku ttaka lya Buganda, if you continue killing Baganda, if you continue making Baganda landless, if you do think that you are so big than Buganda, ekinaakutuukako tojja kutunenya. Abaganda tugenda kwerwanako lino ttaka lyaffe. Ttaka lyaffe ng'Abaganda. Gavumenti yo gijje ku ttaka lya Buganda, gitwale eri ewammwe gy'ogamba ewammwe, ate nga n'ewammwe si wammwe,
wabula ewammwe tewali atamanyiiyo eri gye wava. Tetugenda kukkiriza. Let me tell you something, Mr. Museveni. Your political father, that is Milton Obote, tried to destroy Buganda. He thought that he can kill all Baganda, but he failed. Idi Amin tried, he failed. According to what I'm seeing here, there are some chances and big signs that touching the land of Baganda, that will be the end of your long-term dictatorship. 40 years of dictatorship in Uganda. Nze nkulabudde okwata ku ttaka lya Buganda Abaganda n'olowooza nti ojja tufuula emmomboze mu nsi yaffe, ennamusa egenda kutuuka ku nyooge. Time will be coming nga olinga Obote nga bakunoonya bunoonya. Time will be coming ng'olinga Idi Amin nga banoonya n'erinnya lyo nga tebakyaliraba ng'ate Buganda ekyaliwo. Tetugenda kukkiriza. Nga nze Alex Kasujja sijja kukkiriza. Ndiredo okutandika olutalo lw'okulwanirira ettaka lyaffe ng'Abaganda. Zino envunza n'obugina bw'owa ensimbi n'ebiyenje by'owa ensimbi okulaba nti Buganda emenyebwamenyebwa nabyo tujja bitwaliramu nga ggwe bwe tugenda okutwaliramu. Bw'obeera mugezi, stop treating Baganda like slaves. Stop killing Baganda. Stop taking Baganda into your torture chambers. Abaganda obamazeeko emirembe. Abaganda obaggyemu amaaso. Tuleese wano abantu ne tubaleeta ku mitimbagano egitali gimu nga muno musajja mukulu gwe ngenda okuyamba owe Kasanda. Wamuggyamu amaaso n'otwala ettaka lye era oli ku golodi osima omululu nga gususse. Mr. Museveni, Baganda people are bigger than you can anticipate. We are watching you. You are planning anything against Baganda. Nejjukira nti ffe tukusinga okulaba. Opanga tupanga. Ekyo kye njagala okutegeeza. Ekyokubiri kye njagala omanye nti Buganda togenda kugimenyaamenya ne bw'onookola otya ne bw'onookozesa abali batya. Buganda tujja kusigalawo nga tuli Baganda, ate tujja kwenunula. Kola byonna by'oyagala naye tugenda kwenunula. Ndowooza message yange eri clear gy'oli. N'olwekyo think twice and a wake up call for us nti Abaganda tulina okusituka, tulina okwerwanako, tulina okulaba nga Buganda tuginunula oba twagala oba tetwagala. Mukulu mbiro za nkya nkomyewo ewuwo mukulu mbiro za nkya. Ebigambo byogenda oyogera ng'olimbalimba abaana n'abazzukulu ng'obagamba nti bagende nga ennaku z'omwezi zijja kubeera simanya 8 bagende ebakka. Bino byonna bya bwewussa. Kyokola okimanyi bulungi nnyo. Kankubuuze, meeting ziri zonna ezibaddewo obadde ozibeeramu ng'agamba abaana n'abazzukulu ab'effumbe mbu bagendeyo. Naye nga nina obujulizi obukakasa. Nina n'amasimu ge bajja okumpeereza n'amaloboozi go ng'okubira muganda wa Museveni ayitibwa muganda wa Minani ayitibwa Sodo, ng'okubira aba SFC balinda abaana n'abazzukulu babakuba emiggo. Oli muntu kiggwe mb'oli mukulu wa kika. Wane waffe mu Buganda kye twakolanga, twaboolanga abantu abekkiriranya, twaboolanga abantu abaalyanga mu Buganda olukwe. Abaana n'abazzukulu ab'effumbe musituke. Mbiro za nkya mu muboole. Mbiro za nkya asigale na zino envunza ze, asigale na buno bugina na zino zinnakabege zavujjirira omusimbi. Naserenga mu muboole, Kigozi mu muboole, ono Kansonteza mu muboole, n'abo bonna abalina ensimbi, abali ensimbi za Minani, ensimbi z'ekibi, okulaba nti obutaka bwaffe babutwala. Waliwo Nakabege Nakabege yazze ku mikutu egimu n'agamba nti Kasujja siri waffumbe siri waki n'otunuulira. Bannange musomese abaana bammwe mubasomese okuva mu nnyumba zammwe. Naye simunenya Nakabege y'ebitanga saaginenyeza kubanga bw'owassa Minani obeera Minani mentality erowooza mu kubba, erowooza mu kutta,
erowooza mu kulowooza nti nno be basinga okutegeera mbu Kasujja lwaki ojja n'olwanirira ab'effumbe. Nze Kasujja Alex siriimu yadde n'akasaayi. Ekisooka, nze Kasujja siina kye sifunye mu bulamu bwange. Erinnya nalikola nga nkyalina muvubuka muto nga mu Uganda yonna tewali atammanyi. Nga nkyakola mu Radio Uganda. Radio station twayineemu. Musonyiweko. Emu yokka. Nga buli muntu yenna amanyi erinnya lyange. Ensimbi nzifunye. Sisobola kulemwa kulya kyenjagala. Nsobola okuvuga mmotoka gye njagala, nsobola okulya kye njagala, nsobola okwambala kye njagala, nsobola okugenda mu nsi yonna gye njagala, nsobola n'okusisinkana n'abakulembeze ba Mawanga, ba prime ministers, ba ministers, abagagga mu nsi yonna olw'erinnya lye nakola. Siri bubi, naye sisobola kulya mmere n'enzika ng'abaana n'abazzukulu ab'effumbe babonaabona. Sisobola kulya mmere n'enzika nga Baganda bannange batwalibwa mu buddu buli lunaku, ng'abatwala mu buddu y'ono yennyini omwami gwe mutembeeta amaze emyaka 40 ng'ali mu kutirimbula bannayuganda naddala Abaganda. Sisobola kulya mmere n'enzika era nenneeyagala, nenzira ku street za Europe nenneeyagala, nenneebaka otulo ne tujja ng'Abaganda babaggyeko ettaka lyabwe. Kakati bwe mpulira Nakabege ng'eno ey'ebitanga eri ku mikutu egy'enjawulo ng'eyogera mbu Kasujja nnona ki mu ffumbe, ekigudde mu ffumbe kye kigudde mu ngeye, ekigudde mu ngeye kye kigudde mu nnyonyi, ettaka lyaffe balitutte. Ebintu byenkola nga nze Kasujja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bimusanyusa, for your information. Era nkakasa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'awulira ebigambo bye njogera n'amanya n'obumalirivu bwe nnina okulaba nga eggwanga lyaffe Buganda linunula, nkakasa nti amwenya namu. Kakati Nakabege eziri ku mikutu egy'enjawulo naddala eziri ku mikutu gy'effumbe egirowooza nti Kasujja Alex simanya nnina bye nnoonya. Nnoonya ki? Kiki kye nnoonya? Nnoonya obwenkanya, nnoonya okulaba nga Omuganda ayimirirawo, nnoonya okubeera nga Omuganda obutaka bwe tibusaanyizibwawo, Obuganda bwonna buyimiriddewo ku nnono na buwangwa. Tetusobola kuddira ttaka lyaffe ne tuliwa bano ba Minaani. Tetusobola, tikisoboka. My advice to you, Mr. Museveni, my advice to you, togeza n'okwata ku ttaka ly'e Bakka. You are wasting your time. Touching the land of Bakka will be a trigger of your end of your dictatorship in Uganda. Touching the land of Bakka, over touching the land of Buganda, that will be the end of your long-term dictatorship in Uganda. Kwata ku ttaka, okutte ku ttaka ly'e Bakka, okutte ku ttaka ly'e Busujja, okutte ku ttaka ly'Abaganda, okozesa obukodyo bwonna. Tojja kusobola. Amagezi nkuwa ga bwereere. Abantu b'ensimbi zino ez'e Bakka, ono mbiro za nkya ne banne, bagambe bakuddiza ensimbi zo, kubanga ettaka ly'e Bakka will make your government ungovernable. Will make your government ungovernable. Tetugenda kukkiriza, tusitukira wamu era nkubira Abaganda bonna omulanga. Abaganda bonna omulanga, temutuula temusirika ku nsonga y'e Bakka. Kubanga ekigudde e Bakka kye kijjoggwa e Busujja era kyagwayo dda, kye kijjoggwa ku nsozi zaffe zonna, kye kijje Abaganda temusirika. Abaganda, you must disown bano abeeyita abataka ab'ekibogwe abatalina mulamwa. Abataka bonna mwenna Abaganda, abataka ba Minaani, abataka bano abakolagana ne ba Minaani, mubaboole. Abaganda mbakubira omulanga, gavumenti ya Museveni mumuboole, kubanga tatwagaliza kalungi. Ettaka lyaffe alitutte, ali mu kututulimbula, tatusasudde nga bwe twamubudamya, tatusasudde nga bwe twamusapootinga, atusasudde bubi. Audio yange bw'oba ogyagadde, oyinza ogiseyalinga n'abantu abalala. Share.
bw'oba toyagala bw'olabanga byenjogedde timuli mulamwa teweetawaanya. Bw'olabanga byenjogedde timuli mulamwa teweetawaanya, gikomye weeyina okubeera. Ndowooza ab'effumbe nammwe Abaganda bonna njagadde kubabuusa era nenkikkaatiriza nti ettaka eryebakka mbiro za nkya lyaguza Museveni. Museveni yaliteekako envumbo, liriko caveat. Bwe munaava ku byange mugenda kuwanga tto. Ngeri ki gye tuyinza okutaasaamu ettaka lino? Museveni tetugenda mukkiriza, tulina kumwegaana. Mbiro za nkya tulina kumuboola nga buli wajja ffe nga tusitukawo, mukwate n'amagye agenziriza mugamukube. Mbiro za nkya temumukkiriza kwogera. Bwe munaamukkiriza okwogera ebinaddirira mujja kumanya. Njagala okumaliriza nga Abaganda mbazzaamu amaanyi nti temuli mwekka. Abaganda abakyalimu Abaganda ab'ekibogwe abo mubaveeko, naye Abaganda abateetiiririra nga nze Alex Kasujja gye tuli era tupanga era Buganda tujja kuginunula. Ssaabasajja Kabaka awangaale, mubeere bulungi.